Alright, mbalamusizaako mwenna baganda baffe wonna gy'owangala okubeera nga otulaba bulungi amanya n'eddoboozi nze Sakozi Farouk of course nga ndi side zeno Kavumba. Omukyalo ono bamuyita Betty yaliko Kadaama Saudi Arabia era namuleetako emabega awo ne tunyumya ku mboozi ng'alina enteekateeka ze ng'akwasaganya ekintu yali yeeyo Riyadh n'akikubamukko n'akomawokko n'agattagatta ebintu bye era n'akola essomero. Essomero lino yalina programu yalyo yalina enteekateeka naye twatuuka wano lyali terinnabaako we lyabadde ne ngamba kamunoonyeeko oba yali yeetega bwetezi tulabe ekituufu. Bw'aba yali yeetega then tumucekinge, bw'aba yali teyeetega then tulabe kikyaliko. So tuli wano baliyita Marina Nursery and Primary School okitegeera. So liri wano mwannyinazo ono tugende tulabe engeri yakikwasaganya atya. Twagala okulaga nti munnange naawe abadde Kadaama somewhere obanga oli eyo osobola gattagatta. Kiyinza okuba nga zonna ssente tozijjeeyo naye n'otuuka wano n'ojjawo n'obusente n'ogattiramu wano ekintu ekibeera nga kitambulira ddala maridadi sana. Abeno? Hello. You're welcome. Mwanza sokula. Betty. Ogamba otya? Halalalala. Wana omukyalo ono. Tokaddiye. Naye nakuleeta. Omuliro gwali ku social media. Neŋŋamba kankiweemu emyaka ng'egyo. Tewayise emyaka ng'ebiri. Emyaka ebiri giweze. Nkomewo ndabe. Ebintu ebyakuvumisa. Byaliyo tebyaliyo. Wali weetega wali teweetega. So tuli wano ne Betty. Betty tuli luda wano. Wakiso Kavumba. Tuli Kavumba. Near the recreation center. Soka weyanjule. Amanya gange nze Kirenga Betty. Kirenga Betty. CEO. Owachi. Marina Nursery and Primary School. Next woman champion. Next woman champion. Next woman champion nze nno gye mbadde mmanyi. Mwalina project z'enkoko ne bakadaama banno mwalina ebintu bingi. Biri kuki? Nze ndi mukyala mulunzi, ndi mukyala mulimi. Bikyali? Ngwayo yes. Okay. Wogenda ne ku YouTube channel yaffe obiraba ne ku TikTok. Bagira bada? Next woman champion. So wali Kadaama? Nali Kadaama awedde emirimu. Nga wali okolera side ki? Nasooka ne nkolera Baljilesh. Nenvaayo ne nakolerayo 3 years. From there I went to Riyadh. Okitegedde? Kati ali Riyadh ekintu ndowooza okitegeera bulungi nnyo. So bakumanyi? Abamu bakumanyi. Abamu bamanyi. Inspiring gye bali abamanyi era nga balina kimanyi. Pozi zino chapati ze muli Saudi bazire bate? Kubzi. Kubzi? Kubzi. Kubzi ogimanyi walejja? Twazirira ddala. Okay. So katugendeko oba tukkiriza tuyingireyoko tubeere nga tulambula ku mwannyinaze Betty. Bambiwe bali nnyo balite ddala. Tugezaako. Kyonna ngeri gy'okikolamu gw'amanyi. Olaba ngamba tugezaako. Mugezaako. Sijja gamba nti ngezaako tugezaako. Naye nga ojjukira kavidiyo ke twakola? Yes, abaana bankuba. Bakubira ki? Simanyi. Bali bakubira ki mukwana? Ekizibu tebamalayo vidiyo. Tebamalayo vidiyo. Tebamalayo interview. Kanzigalewo oba leeta gadde. Kanzigalewo gate saagala abantu bajje nga batukola ki? Batulingiriza. Ekintu ogambye abantu tebakola batya? Abantu abamu abayakatandika olaba interview nga tannagimalayo n'atandika ojjajinga omuntu. Bakujajingamu? Banjajinga abamu ne banvuma nina ne comment eyankabya amaziga. Bankubira essimu ngamba banzita ne ngamba nno gwe. Kyennakola ne ngenda ne deleting account yange eya WhatsApp. Nenkaba naye my husband yali ku side yange nanga baby abo baveeko. Yagambira wa kubuli yabigambira. Yangamba baleke. Kasa si byabwe. Kasa comment zayitirya nalabanga nga banalist batabuse bano bakola nga buli wodda n'atakumanyi oba otambulaga okimanyi twakulabye bonna abafamile bani buli omu buli omu yandaba. Alright. So tugenda kuba nga tunyumya emboozi Kasavu Kanyama sooka otwanjulire ekifo wano tuli luddawa era tuzze kukola kutulaga ki?
tuli wakisooka vumba Yes. nga we nabagamba mu interview eyasooka nalina ekirooto Yeah. ndooza mwajjira wano wali tewafaanana we Wali tewali wewati wali Bambi. tewali Thank you so wewati. much Bambi. wakyuse nnyo ndowooza Nnyo. Very beautiful. wali tewali Bambi, wewati. thank you so much. Kati tuzze ku ki? Kaakati munaye nalabamu nga ebizibu bakadama bye basinga okuba nabyo wakuleka abaana wabaawo ono ng'ayagala agenda akole naye nga talina gwalekera mwana Okay. ne wabaawo oli ng'ali bweru abaana yabaleka ewaka abaana boonoonese they are sexually abused by their relatives talina sse tamanyi kikwatagana ku baana kati nensalawo neŋŋamba cause they were rentals neŋŋamba mu kifo kya rentals kanyambe kadaama Oyambe Kadaama. Omuyambe ku ki? omukuumira omwana we Okole ekifo ekikuuma abaana babakadaama. Yes. Si bakadaama bokka n'abantu bonna abali eyo like ayagala genda ku vacation talina waleka mwana ayagala kola kikozi bangi ng'ayagala okubaako okugendako out oba agenda ku vacation naye nga talina waleka abaana. So gwe n'osalawo? Nensalawo nkyuse plan nteekewo ekintu bwe kiti. Thank you so much Mwanyanazi. Webale nnyo webalire ddala. Idea walaba ebibanyigiriza mwenga nga gwakoledde eri. Wali ozaddeyo ku mwana we wagende? Nze nagenda sinazaala. Wategeera otya ebizibu by'abakadala? No, obibeeramu. Abaana obala even on social media. Olaba abantu omwana wange baamu. Nze nina story gimmanyi omusajja yali abeera Kisoga. Kisoga wa Mukono? Mukono. Yes. Omwami oyo omukyala yagenda ebweru n'amulekera abaana. There were 3 girls. Omukulu oba then yali 14 ne kubeerako abo abaddako. This man yakozesanga abaana bonna aba basatu. First born senior one we yalengira senior one nafuna olubuto. Nga basobyako? Yes, nafuna olubuto. Annaye. Kati we yafuna olubuto. Mama ali ku kyeyo? Mama ali ku kyeyo. N'akuba omwana n'agamba nti omwana okubuzaabuza society gye twali mukozi gye baalimu n'agamba omwana abafaamu be bamufunisa olubuto naye gye kyajja mu maaso bagenda okukizuula ono omwana atuuka ekiseera ne yeetamwa jjukira azadde omwana akyamukozesa omwana abootinga omwana n'agenda ku poliisi era obwenjogerera omusajja oyo yali mukomera baamusiba kati kitegeeza nti abantu abagenda ku byeyo abantu balina ebizibu bwe bityo gwolekedde omwana oyinza osanga nga bamukozesa dda nga bamukozesa omwana taata wenyini yes yayonooneka abamu babalekerawo abajjajja baabwe olwedde bajjajja balina abaana ab'enjawulo ababeerawo kati mu baana ab'enjawulo ebyabaana obimanyi ennaku zino abaana boonooneka kitegeeza muze gw'okukozesa abaana bataata ebintu ebyo gyebiri not only bataata even relatives n'atandika okwepika olaba omusajja taata asooka okwebaka ku mwana we naye ate omwana wa kojja omwana wa ssenga omwana waki omwana omuwala ayita mu bizibu bingi so bakadaama bangi ekitegeeza oba bankuba kyeyo bangi nga tebalina we baleka baana nga bagenda naye nga tebalina families. Yes, kyova olaba Mr. Farouk we wajja luli interview gye wankolako wadde abamu bankuba naye mulimu nina bye nafunamu bangi abantuukirira mu inbox yange nga baagala mbabeerere n'abaana baabwe tho nalina wali watini wano nali sinnamalirizawo kuba nga mbalina waka engeri gyekiri nti my husband tabeerawo mbeerawo bw'omu abaana bange bato abaana abo nafuuka mama waabwe nembeera nga nsula nabo mu nnyumba yange naye ng'abaana balina ebizibu oli ajja n'agamba omusajja yatwala omwana wange simuwuliza omwana ali bwassenga we buli kaseera nsabiriza ssente abaana bataayaya ku kyalo abamu babaweereza fiizi naye abaana ne batasoma so gwe n'ogamba n'otuula wansi n'ogamba otya ne ŋŋamba mu kifo kya rentals zino ezaaliwo kankyuse nkole home. In fact yali inakuba Merina Home and Junior School. Home. Bana era zabana ninga mama waabwe. Mama. Nkola mami waabwe China okola. All right. Kati soko tulambuzeeko ekintu ndowooza tutandikire wa. Njagala balaga nti mbeera wali. All right. Omwana wa tugende mpola mpola. Wali wobeera kuba nti twalagawo abantu ne bagamba n'ennyumba
Teri Kadama asobola zimba nyumba. Nze sina gwe nagamba nti nagende Saudi nenzimba ennyumba. Mu statement yange mu interview tekyalimu. Tekyalimu. Yes. In life osobola okuba Kadama. N'osinkana omuntu n'omubulira ebirooto byo. That is true. Yes, nalaba nti naawe ebirooto byo by'olina asobola okuyambako obituukiriza. Ne mwegattagatta. Naye alina stage kwakusanga. Omuntu ajja kusanga ku zero atandikirawo. Akolere ebintu bino. Naawe olina okuba nga oli determined, oli focused ate ng'olina vision. Ebyo ebintu bisatu. So luli abantu lwaki tebakutegeera? Abamu bali baakalaba interview. Nga tebannagimalayo ne batandika ojjajinga. Naga tekisoboka. Akola ate ennyumba. Naye nga nze mu interview yonna sina we nagamba nti nagenda e Saudi n'enzimba. E Saudi nagenda n'enkolayo, nina byange bye nakolayo. But mu process y'olugendo olwo nina mukwano gwange gwe nasanga oba my husband nannyambako. Naye nange yansanga nina ekirooto. Katubatereereze bulungi. Omukyalo ono we yajja teyagamba ssente yazijja Saudi n'akola ebintu bino. Mu ntambula ze mu kukola emirimu gy'eyo yafuna ya meeting omuntu. Nga nawe wona mu social network zo n'ofunamu omuntu ne mukwatagana ne mukola ki ne mukwatagana bulungi nnyo financially relationship n'omubuulira ebintu byo. Ebirowoozo bye n'abibayinga naye n'abayinga ebibyo ne mutambula. Naye nga omudidi gwonna tegwava Saudi n'okola ki? Kuba nalaba bakugiddeyo calculator. Nga bagamba afuna kinaana. Ate nga batuufu. Osanga nange we nandibadde nze nengwa ku video ng'omuntu ali mugamba nti nagende Saudi nenkola 5 years. Nenzija nenzimba ennyumba nenteekako ne rentals. Yes. Tekisoboka. Naye nga tekisoboka. 5 years tekisoboka. Omuntu akole Saudi mwagala kuŋŋamba nti omuntu omwana akole Saudi alina besinga ku kinaana kye bamuwadde kyokka. No, kati nze nina my cousin. Tasobola gaziya kinaana ekyo kye mwagala otugamba. Uncle Faluku kiri bwe kiti. Nze nina cousin sister wange yakole Saudi 10 years. Oli yakola 10 years but aina amaka wane Nansana yagulawo amakage. Aina acres 5 kwalimira. Aina n'emizigo egy'amaduuka. 10 years ye yakola nnyo nti teyeebalirira ne Katonda omanyi n'emikisa gya njawulo. Kuba buli muntu tewali watasobola gaggawalira. Kati njagala otegeera ekirala. Buli Kadama agende Saudi agenda aweddemu nti tabeera na ntandikwa wano oba abamu babeera ba planned ne bagenda. Buli Kadama ali gundi biba byamukuba. Kinjagala otegeera. Kuba abantu bagamba nti tosobola va Dubai n'okola ebintu, tosobola va Saudi n'obaako kyokolawo. Kati Uncle Faluku inze ndi musomesa. That's why olaba nti njagala nnyo ebintu bino. Ndi musomesa. Nagenda e Saudi 2015 ngaggwako. Sali bubi sayina mwana. Sina gwe nalindabirira abazadde bange bali beekolera. True. Naye ate no nali muwala muto. Nga kwegamba n'abayinza okundistractinga bangi. But I had a dream. Nze all my friends bennina bagamba ekirooto kyo kyatuukirira. Naye n'ekirooto nga simanyi nakifulfilling ntya. But nengamba kangende inkole. Mukama we yanyaba nengenda nenkola. Emirimu bakadama gye bakola. Gye nali nkola. Ensize balimu. Because at first 3 years I was a caretaker. Nali ndabirira jjajja. Omu ngali 100 years. Nga mulabirira nalabirira omukadde oli. Naye for 3 years nga sifuluma wabweru wa gate. Okay. Nga simanyi na mmotoka wezifaanana. Paka okufuluma ew'omuwarabu oyo nga ngenda bantwala ku airport nkomawo Uganda. But nagumiikiriza. There were good people banjagala. Ate nekyo ekinana ky'ogamba si nti omuntu aba alina afuna mitwalo 8. Waliwo abafuna akakadde? Waliwo abafuna even ensinga ku ezo. Kati nzo sister wange gwe nkugambye yali afuna 4 point something. 4 million? Yes, 4 point something. Kuba ye yali mukyala mukozi. Dubai waliyo ababikoze wano. Saudi gye mmanyi, Dubai si gye mmanyi. Saudi waliyo. Yes. Oli omwana w'omutuukako kati. N'ekirala planning is very important. Abaana bali e Saudi sente taina plan. Abamu bagenda nga just bandwagon. Taina kirooto. But if you're focused, nga you have a vision and a mission,
there is no any way yoyinza ofailing okufuna Okutekawo something mbeera. out of Saudi. Eh. At least yozi ovamu embeera gye walimu e Uganda n'obeerako level endala. Tutambule mpola mpola. So social network kikulu. Network zo zotambuliramu discipline byonna bikulu. Ya ate tewenyumanga. Ne woba ofaanana otya obulamu bwo busobola okukyuka Faluku. Nze nali mu kyumba ky'Omuwarabu. Time gye namitingiramu my husband. Nga nyambala uniform omuntu anakwagala kisinzira like twina Facebook account, twina what, TikTok biki. Naye neeyisayo kintu kikulu. What do you post on TikTok? What do you post on your Facebook? Weeyisa otya woba oyogera biki by'oyogera? True. Don't expect okubeerawo ng'owemula okola ki n'osuubira nti osoofuna omuntu obuvunaanyizibwa ayinza okujambulamu. Oyo era ali e Saudi talina kuggwamu maanyi. Katonda asobola okukuleetera ekyamagero abadde Kadaama n'akufula CEO. Bakadama bangi bendabye nga basaze bali mu America. Gye bali ne Canada, yes. Ne Canada mbalabye bayingidde. Bongo. Ate nga waliyo Kadaama gojja okusanga ng'akoze 10 years, more than 10 years, nga talina kyayina. Nabo gye bali. Nabo gye bali. Ng'akomawo wano e Uganda ne Kiganda n'addayo. N'ava e Saudi n'agenda e Dubai, n'agenda Oman, n'agenda e Turkey. Naye nga talina kyakola. Kati tweyongereyo mpola mpola. Emboozi eno tukuba Kasavu Kanyama era nga ndi wano ne CEO Next Woman Champion. Omukyalo ono batamumanyi bayina projects nyingi yakwatagana ne banne ne bakola WhatsApp group ne beeyita ba Next Woman Champion. Kati okitegeera nti bayina ne kye baagala okweyita kye beetuuma kye beetondako kitegeeza alina ye byayagala okukola ki era group eyo bampita mbakyalireko ku faamu zaabwe baali balunda enkoko ne covid ndowooza yabayisaamuko bubi. Covid yatuyisaamu bubi. Muyina ebirala waliwo abalala balimo oba biki. Badde sinafuna budde kujjayo. Waliwo abalima ennyaanya. Waliwo ab'ennyaanya. Kati nze ndi mulimi nnima emmwanyi biki era kyova olaba nga bano abaana bange ngenda basi tugenda bate tuspendinga nnyo ku mmere. Kati ekirowoozo kya Next Woman kyajja kitya ate? Ekirowoozo ekyo nali Saudi 2015. Next Woman Champion. Nga mbeeraawo ng'ennaku ennuma nga nkaaba kozi ne woba oli bulungi Saudi toyinza butakaaba. Nga ki ekikaabya laavu? No saa ekirungi nze nagenda sirina boyfriend nali mukyayi. Wali omukyayi? Lwaki wamukyala? Kaali kambwa? Nedda nali nina okusooka otuukiriza tosaagata bibiri. Maama oba ogenda ku kyayo nakutulawo. No, it depends. Waba musajja wo manya ajja musanga naye tosaava wano Uganda. N'olekawo mu boyfriend ogenze for 2 years ogenda musanga kiba kizibu. Okay. Aba agenda kusaba sente. So mwatuuka eri ne mweyita ba champion. No nze kennyini nze natandika Next Woman Champion. We natuuka mu kiyumba first year tebampa ssimu. Omaye kubeerawo nga tolina byakukola sina mirimu mingi ndabirira jjajja yekka. Mu nnyumba tuli babiri nze ne jjajja. Mpozi ne TV gye baali bampa gye nali ngandaba ebyo byokka n'essimu yange nga yimukwana nali siina ssimu koze essimu bagipa after 1 year. Gawerera ku busi ne webaka. Nga mbeerawo nga nina ekitabo kyange nga mpandiika. Ng'owandiika biki? Nga mpandiika nga nzirawo ne mpandiika nga mpandiika ebirooto byange biki nga nina ebirooto nga mbiwandiika kati mutima ne ntandika okwegamba I'm the Next Woman Champion. I'm the Next Woman Champion. Newo since 2015 nga neeyita Next Woman Champion era bakwalo bange bonna bakimanyi. So kati ekirooto kiri kitya? Next Woman Champion. Ate vision yali 2025 Katonda akola ebintu. Sikulimba weetuume kye weetuuma. Vision 2025 nina okuba champion. Naye ndabye amaanyi ga Katonda. Ogalabyeko? Ngalabye. So how far with the championship? At least sinnatuuka wenjagala but at least I'm somewhere. All right. Kasavu Kanyama tutambula mpola mpola tugenda tukulaga ebintu agenda tuba tulambuza ekifo kino. Ndoza idea olabye gye yava omulabye omukyalo ono nga ye bwakikola so angambye wano woosula right? Kati yes. Kati omuntu yenna agenda okumpa omwana we ajaba mugumu nti security weeri wano wetwatandikira wano ewaka kati wano wekyatandikira ndowooza ojjukira interview eyasooka gye wankolako. Yes. Kati wane waka waffe ne mwana Betty mwana wane waka waffe
sigamba nti nze ngambye waka wammwe ne bbaawo buli kimu ngamba ffe buli kimu ngamba ffe sagalo yava eri agambe mbu nedda oli ne wabakuba oli mwami wange yes kakati ate kati mbuki byaffe so mwagira kati kati wano we twatandikira abaana be natandika nabo wano ewaka engeri gye kiri nti omwami wange tabeerawo tabeerawo okay kati neŋŋamba ate olidi nange saayina abaana kubanga we wajjira nali nakawere njijukira babiri banna yayongerako ebintu sibizanyira nganduddewo naye agamba ate omukulu balungi alisede talina buzi akomawo n'agiramu naye akikuba talina buzi naye bino byonna saabirikaawo kimanyi wano nasaabirikaawo wano ennyumba yali tekuli wadde plasta wadde plasta yaliko naye ng'eno tewaali kwaliko plasta kuno tekwali naye kuno kwaliko kuno kwaliko naye kuno tekwali n'enzigi ndowooza tezaali bwezi mwalimu enzigi no tezaalimu naye nga fashion teyali bwetyo bingi bye twakyusa tonasiiga so kati wano weewaka kati security ebaawo nti abaana bano balinga baana bange nti omwana ne waaba afunye obuzibu nyanguwa nnyo okulaba nti mutuukako ate baana abato from 3 years to 6 years abo bo baana bange ba mu nnyumba basula eno wano omwami yakkiriza idi eno omwami wange kyensinga okusuza abaana b'abantu omwami kyensinga omwagalako my husband nga wenkugambye okuva mu ntandikwa yanfuna nanjagala nakkiririza mu birooto byange ate nannyambako bituukiriza osanga singa siye Mr. Faluku tewandintegedde n'abankuba tebandintegedde oli munange oli Mr. ate munange onteeka kwogerako omuntu mbundi wa kabi naye nze ndi Faluku so kati wano weewuwo wana waka so wano weewaka wano weewali ki kitegeeza abaana oba obalaba 24/7 mbambalaba ate security weeri security mulina nnyo n'amaanyi embwa gye ziri kati asikali naye tumuyina kati nange kennyini saakwebaka nga abaana abo mbambawuliriza tisigenda kudduka genda eri ate bakubidde essimu omwana yafunye obuzibu buki vaani yaabwe yeefu wadde nkadde naye vaani yaabwe bambi weebale Betty Chapa bambi weebale Chapa weebale era ekirooto kyo kino ndowooza nzo ndaba sikola njala sikola kimbeera mu nnimiro kubanga leero oli wani ekyo oli kufaamu oli wali nze sisireyinga tosireyinga osobola okunsanga n'akaviri nga nkasibye emyezi egi oba ebiri but not nti sirina ssente kubanga nina ekirooto kyenjagala otuukiriza so kati so tuli wano ne Betty mwanyinaze ekintu akikwasaganya so kyetwagala tazze kubeeragirako kyetwagala obbalaga nti kisoboka naawe ali eyo oyinza okuba olina ekirooto kyo nga wava e Kampala nga walina ekirooto kyo so please osobola okifokasingako n'omala n'okituukiriza okitegeera ate bw'olaba vidiyo eno nga byagenda okukola mu kifo kino olaba obyetaaga please contact osobola oba enamba y'essimu bawe enamba y'essimu tutambule tubalage ekifo nga bwe kitambula hygiene yeeyo buli kimu bambi malidadi thank you so much. You're welcome. Kati enamba y'essimu eri 0752 eyoku WhatsApp 0752 29 81 00 gidem 0752 29 81 00 eri ku WhatsApp yokka ali mu diaspora ogattako +256 n'ogattako ezo ennamba koodi yaffe yeye Kampala nobeera ng'omukyalo ono omwebuuzaako nga muconnectinga nga mubondinga ebintu bitambulira ddala maddala sana so tugenda kuba tutambula tulambuze ekintu nga bwe kiri ekifo ongambye olina nasale section tusookere wakati naye hygiene bambi mwebale wantu wayonjo ate tetunnaba kumaliriza
temunaba maliriza mukyazimba mpola mpola okay mayi si byangu buli kimu mpola mpola si byangu bye ebintu naye nga omulimu gwebalire ddala this is good kati dormitories ziri wano zino zigenda beera dormitories okay abaana twabateereddemu buli kimu omwana tafuluma wabweru omwana wayingira aba tafuluma okay toilets ziri munda showers mweziri okay. buli kimu njagala omwana abeere akulire mu mbeera nga kwegamba mama we taliiwo ate ndooza ne environment abantu betulimu neighborhood nungi abantu bonna teri bidongo simanyi gundi aleekaana simanyi gundi akubira waliyo teri bidongo okay omwana talina muze mubi gwagenda kuyiga yes kifo kikakkamu wasirifu teriyo simanyi onayimbisa kino so zino dormitories zino classes kubanga nina ngenda soka nkome ku primary 3 yes but oyo yenna nalina omwana ali beyond primary 3 asobola omuleta bano abaana babadde basomera wabweru nga nze mbakyalira nze mbatwala ku ssomero nze mbakimayo nga webawumula bajja wano wewafuuka ewaabwe kati abaana ogenda twala myaka emeka from 3 years nzadde ali eyo from 3 years to 16 years 3 years to 16 years olina omwana wa myaka 3 paka 16 bw'ogenda okutwala ensi zonna bonna si bakadaama bokka noono njagala agenda ku vacation siina wendeka baana for how long week one gwamanyi kasita onyamba nojja ne ID next of nompereza ID yo next of kin nombuulira gyova nina kubanga their steps zentekinga era tugenda zibabuulira nti gundi otwa requirements omwana omuntu aleeta wano omwana mu kifo kyo kuba waliwo agamba nze njagala kgendako ku holiday Dubai oba Malaysia naye ngenda bamalayo ennaku zange 7 nsobola omudropingawo n'abeera wookomawo netwebala nojja n'omukima nasigala ngali safe Mr. Farouk olabye buli wamu kuba basingo mother bangi kati ennaku zino single mother aba yagala gendako ku holiday atefe tugambe nti alina tambula na mwana ate abala tebajja tulemesa kulya sente kuba zitumenya omudropinga wano omudropingako wano bagita Merina omuteeka ku Merina nigwe n'ogenda ne weeyongerayo mu holiday n'asigala ng'ali safe nemwebalamu kati ate eno ki eno enegera nobeera primary 1 naye wenagize ntadde office yange kuba munaye sinnakola ki primary 1 kigenda beerawo ekiti ndowooza olaba nabakoledde mu bulamu gypsum ceiling abaana bagenda mwebale ngambe mwebale omuntu oyo owokubiri akoze amanyi omulimu ndowooza kati abulayo muwa balongo konge wetunaba nga tutuuse ku level gye twagala nja mwongerayo omulala okay so tuli wano ne mwanyinaze Betty andowooza olaba nti ekifo kiriko ekikomera tonnawulira bireekaanira wano ti waliwo ayisaawo ebidongo simanyi waliwo obusomerosomero obuleekaanaleekaana tesimanyi waliwo akola biki byonna tebiriiwo wano my dear ekifo kikakkamu oleka wano omwana nabeera kati ate eno gye tulaga eno waliyo nasari nasari ogitadde eno ekifo kinene kifo nga kinene ate nga tulinawo n'ekirala tujja balaga wali waliwo n'ekirala kyemwagira bambi naye nga tuli mu kuzimba mpolampola okay this is good so obwanasale wabuteeka eno lwaki wabuteeka eno nabuteeka eno naye bugenda beerayo kaseera akatini nga wetumaliriza wetwagala okubuteeka kuba oba abaana beetaaga care ate wano wafunda naye tulina wali ewanene wetwagala okubateeka naye nga wali kulu oba n'akasana eri ng'ate n'okuwulingirawo obutadde wano okay all right temuba na ntebe nasale balina tuula wansi nasale temuba ntebe kozi bajja tuulako mu ntebe
ngoba tukyamuyise okuwandiika kuba abo bannaffe abo be basinga okubaako omulimu ogw'amaanyi omukwata omwomu baby class okwata omwomu n'omuyita n'awandiika naddayo beebyabwe tebiba bingi nnyo. All right. So this is baby class. Baby class wano weri tugamba nti bw'oba weetaaga services z'omukyalo ono nga olaba byakola biyinza okukugasa. Oli single mother there, oli ogenda ku kyeyo, ate abaawana e Uganda nabo bo tebali mu kintu kyo. No, bonna mwebali kubanga ne ku kyalo kyaffe kino Ekavumba bampadde abaana. Ab'Ekavumba? Bampadde abaana. Are you sure? Yes, bampadde abaana. Kale just nti nze nali njagala ekintu kyange ekyo kyekyali ekirooto. Naye kati ne ngamba engeri gye tugaziwa oba gye tuli mu gaziwa nabo ne mbateekamu. Njagala omwana abeere ng'asomera wano, abeera wano, kwegamba ng'omwana home, omanyi home ate nga wa ssomero. So kati omuzadde ayinza okuba ng'akolera mu ttawuni naye ng'asula Kavumba oba asula Wakiso mu ttawuni n'agamba lwaki nneemenya n'omwana lwaki simudropinganga wano nze ne neeyongerayo ku mirimu gyange, kikkirizibwa oba tekikkirizibwa? Oyo omukola otya? Daycare. Oyo abadde keya bw'abanga bebi muto ayagala mudropinganga amuleke eyo daycare. Kakati mwe muba kima ewaka oba be babaleeta? Waba yagansa omukima kozi Vani ogirabyewo. Yes. Vani. Tuyiriba. Wanyirazo ogenda kuba ekintu kino naye toneerabiranga sakwerabi naye ng'emyaka ndaba tukyazaayo mineno gikuba tandika butaani. Ojja kikuba but this is entandikwa simbi, entandikwa nnungi nnyo. Kitegeeza n'aba wano basobola okuwa abaana naawe agenda ku kyeyo oba wansi ki oba wansi ki, omwana osobola omuleka wano 3 years to 16 years. 2 years tobakwatako. N'oyo asobola naye lwakuba kale abo anyway baba bato nnyo. Baba bato. Naye nga ne waba omwana tasomera wano asobola okuba nyinza okukola nga maama we. Bw'oyinza ogamba essomero tolyagadde naye ng'oyagadde services eziriwo okusigala n'omwana wo. Omwana osobola okuba nga nze oba ngenda ku vidi ne mukyalira ngenda nze maama bw'otali nze nsobola okikola nga yamulekawa. Tugambe nti omwana ali ku ssomero ddala naye toyagala baŋŋanda, toyagala mulekera ddaddi we, toyagala mulekera muntu mulala, tolina gwe weesiga. Nsobola okugenda omwana nze ne mutwala ku ssomero yonna gy'oba oyagala, wawumula ne mukimayo vidi wezituuka n'engenda ne mulaba. Ebyo bye mbadde nkola. So kaakati ebintu by'okwekwasa ab'eŋŋanda by'oyagala okuggyawo. N'abaana be bafunisa embuto, abaana boonooneka. Abaana bali mu kwonoona. Bino ebiboozi ebibadde bijja namulekera jjajja omwana simanyi biki omwana tasoma, nsindika ssente omwana tasoma. Kaakati tukuleetedde abantu nga bano gw'onaabanja accountability nga tebiriimu kiboozi. Omugambe nakuweereza ssente omwana wange asome, ali ku ki? Kuba bali ab'eŋŋanda mubadde mwekwasa, simanyi tubatya, simanyi mpeereza ssente, simanyi azirya, simanyi akola kati wano biba birala. Muwe ssente alabirire omwana wo, omubanja accountability ku mwana oyo gw'omukoze eki gw'omuwadde. So tuli wano ne mwannyinaze Betty. So tanagamba nti sente zonna yazijja Saudi Arabia. Kwatamu sibe kiri? But yagenda n'afunayo social capital, n'afunayo ne bucapital bwe. Mu social capital mwe tutegeeza emikwano. Kikulu nnyo ekyo. Emikwano. Naawe oyinza obeera awo kati weekyekinge oyinamu emikwano gye musobola okukwatagana ne bitambula. So kakati mu social capital ye n'akwatayo ne mu capital ye n'akwatayo n'ebisanga yeetegese. Kituufu. Si bwe kiri? Kituufu. Ate emikwano gy'olina mu bulamu bwo giditamininga kinene nnyo w'onoobeera mu nsi muno. Okakasa? Uncle Farouk nze ondaba. Nfuba nnyo okulaba nze sina mukwano gwe ndi wansi wa all my friends bansingako. Kati kyoyagala ogamba nze ni mukwano gwo oba siri? Anti gw'onsingako. Anaga yaye.
nze bakwano bange abasinga obungi nze nakasiri kyaliyo oli kyali wange naye kale bensinga okuba nabo ne bano abensingako nabo bakwano bange but nina percentage ennene bakusingako ate sibalinaako nnugu ate there is that respect gye bampa oyogedde ekituufu omanyi kasoba n'ennugu ku bantu abakusingako tosobola kubecominga successful nze omuntu aba nsingako mba njagala mmanya yakikola atya nange nyiza ntyo kikola bwino making sure nti omuntu oyo aba mukwano gwange nze ondaba buli omu anneewuunya nina neiba wange yanewuunya yaŋŋamba ewo eva wabaawo mamotoka wabeerawo mamotoka tegeera bakwano bange nze nina bakwano bange abawala buli omu abeegomba era buli omu anneebuuza owanga bajja beevuga yes ate nga tumaze emyaka nga 10 ate tobakolako nnugu tetweyinaolwokuba avuga ate ozimba omutima tetweyinaako nnugu kuba omanya kiri kyoli nange kino kyekyange kuba abantu twawukana tuzaalibwa ennaku za njawulo bamama banjawulo n'emikisa gyaffe mu nsi gyanjawulo omukisa si gwe gwange oyogedde nno ekintu omuntu gw'otazaalibwa ku naye ku lunaku lwe lumu ssaawa ze zimu lwaki weepima naye emikisa gyawukana emikisa gyawukana lwakuba abantu kye batamanyi lwaki mwepima ku bantu tewazaalibwa naye olunaku si lwe lumu emyaka si gye gimu gye wasomera si gye yasomera netiwaaka ye endala lwaki omukulinako ennugu gamba nebanga muli mu same business abantu balinga ocean osenako ne wasigalawo naye abantu asobola nozimba omutima ku kintu kyatasobola nakukola tugende ekitali kikye nalaba ng'olina wootuuse nawulira ng'omutima guzimbye kikyamu nnyo ekyo ate nolaba olinga like oli muganda wa muntu oba mu family oli nalaba ng'omu ayimuse oli naafuna ennugu nabula n'okwetuga wali omukwano gange Kasuku yagamba nti weekwate ku mutima wano ogobe essaba eri kuli ku mutima abamasaba ate tebatera ku becoming successful akasajja okagobe tewali alina ssabo ku mutima ali bulungi taliiyo so tolaba muntu ng'alinnya ennyonyi ate n'ozimba mutima muteereko seefu jjane nooza tewali kyovaako buli muntu watuuse abaako obulumi bwayiseemu teri muntu ali successful atakaabangako atalina waayise atalina waarwanidde ng'oggyeko ba planned kids ate ffe tetuli ba planned kids balina enkola gye babikolamu ate abo bo balina enkola gye babikolamu naye omuntu abantu ng'omulaba alina ewaayise n'atoba tomufunangako nnugu kuba alina waabayise so kati love etambula etya omusajja ali atya wange mulungi yansasula yakusasula Betty siri kyaliwo notampita omukulu yakugira yini yannaye ekyo kiina bakola kyennugu yaki muninako mbeera story waliyo embaga yasasula naye nga omukulu oyo mwebaza bambi anjagadde ambeereddewo anfudde ebiroto byange abituukiriza singa siyosanga singa nkyali Saudi ng'akuuta masepiki nkugambye ekirato kye nalina wali oyambala uniform ya kala ki batuwanga different colors naye ogwokubiri ogwasooka saabyambalanga newe nagende Riyadh ng'ate bakuwa guno ogunene ate nali katini just ngeze so omwami kitegeeza omwami mu bulabumbo abaddewo nnyo bambi seera kyemwogerako tasobya ate topika tasobya naye ate era asobya sijja mupikanya izo ga abikole tugende ndowooza tutuuleko wali tumalirize ensonga ne munange webale nange kumpa mukisa n'enzija nze gwe serebu waffe nze nyiza n'okwebaza olowooza bameka abakuyayaanira nga agamba Faluku ne musinkanako businkanyi bweti Betty nze ebintu by'okupika abantu nabikoowa saa kumpikapika bintu bya kiyaaye kati si nnungi naye wendaba omuntu nga ggwe ng'ovuddeyo oba ogasa otya oba okigasa otya n'oteekawo embeera bweti ekyamazima nga ndayira Mukama Katonda mpulira essanyu ku mutima
kuba abantu abasinga omuntu eyali abadde ku Kadaama oba Kadaama balina engeri gye bamuyisaamu amaaso. Kadaama babayisaamu amaaso. Bamanyi Kadaama aba teyasoma. Yeah. Banaye nze nasoma ndi teacher. Wasoma? Yes. Nze nagenda nga ndi teacher. In fact nali nakamala no graduating. Wali wasoma? Yeah, nasoma. Nze ndi musomesa wa secondary wadde kati ngenda kuddamu. Lwaki wabivaamu? No, nze nalina ebirooto ebinene nga ssente za wano we naazigattira. Kyova oyagala bino eby'education. Kyenva mbyagala. Kitegeeza bikuli mu mutima. Omanyi okuba omusomesa si kuba nti okisoma. Kiri inborn. Ozaalibwa okyagala. Nga buli w'obeera oli musomesa. Nze abaana bonna bempise nabo bino be twagendanga ku training nga tuli Saudi wa wonna bammanyi era am their role model. Eva nze mba musomesa oba wa mbeera musomesa. Okay. Ndowooza katutuuleko katono wano tumalirize bulungi nnyo ekintu kibeerenga kitambulira ddala malidati sana. Bannange tugamba ali ku kyeyeeyo oba oli ku kyawa oba oli ku Kenya oba oli ku Saudi oba oli Dubai oba oli Oman oba oli Bangladesh bayitawo wati busi ki obuli awaawo. Nammwe abeera ndani. Njagala nga tumaliriza twogere ku kiki ekiremesa ebirooto by'abakadaama okubeera nga at least gwe omanyi Kadaama section. Kiki ekiremesa ebirooto by'abakadaama kuba abasinga bonna toyinza kuŋŋa nti tebagenda na plan. Abasinga babeera ne plan. What is the problem nga gwe yaliyo? N'owulira nti ssente ze bazimuliddeko, ssente ze talinaawo, kimanyi akoze emyaka 10 talinaawo wadde akantu. What is the problem? Bakadaama abasinga wagenda ebweru afuna emikwano emipya. Ejaawa. Olumu akonectinga n'abantu ab'enjawulo ku social media. Abamu agenda nga talina smartphone n'agula smartphone. Neefuuka ekizibu. Kikyamu? Si kikyamu naye kuliko abantu abatali batuufu. Okay. Omwana ajja kuba ali awo alabe TikTok oli ng'aleese nze ntunda simanya biki nina ettaka. Tamumanyi? Oli agambe nze ngenda kukolera business e Uganda. Akole sente zaziwa omuntu gw'atamanyi nti nkolera business. Ate nga tewali business esobola kutambula gwennyini business nga toliiwo. Kyekimu ekibasumbwa? Kibasumbwa. Abalala bafuna ba boyfriend. Relationship? Yeah. Yagenda kukola azze ate mufuna basajja. Ewa? Ku social media. Nga beeno? Tetuganye nti si buli ali ku social media nti aba mubi. Tomanya chance esobola okutomera naye abasinga. Kati ate bya boyfriend bijirawo mu byenfuna y'omuntu obigisoma. Olwo agenda musaba ssente buli kazibu wakanamutuukako. Bebe munaye enyumba bamanja rent. Bebe munange kino. Bebe munange kino. Ate bayayi. Bani? Abasajja abakwana bakadamu. Bayayi? Bayayi. Baba tebabaagala abamu. Ene waba babaagala naye wabaawo n'abatabaagala nga balina bye baba bazaako. Kati gwe okutereka obutonotono bwe wajja nabwo wakikola otya? Nze kisookera ddala nze emyaka we nali esookera ddala kyensinga okwebaza Mukama. Bazadde bange si nti bagagga nnyo naye tebansabanga nnyo ssente. Nti ssente nze neerowooza nga neefuna. Ate mikwano gyo bawini? Nze nga bwe nkugambye nti bakwano bange abo bamaama abakolamu. Wini yakolamu? Oyo maama yakolamu. Teyakusaba? Okay. Ate munnange ye yali Uganda nga ali mu life ennungi naye teyankyawa olw'okuba nali Kadaama. So abazadde abasinga bazadde b'Abakadaama basaba ssente. Bambi abamu jjukira abamu bava wano nga balina abaana ne bamufuula olusuko. Abamu babakolimira n'obakolimira. Ng'ani akolima? Abazadde n'abantu be balese Uganda olw'okuba tamuwadde ssente. Okay. So kati gwezizo weebaza abazadde bo. Obusente bw'obutonotono bwe wakola bazadde bo tebaabukusaba? Tebaabunsaba ate tebaabulya. Ate ne boyfriend gwe wafuna naye teyabulya? Ate boyfriend kwanze ye boyfriend ndowooza sisobola funa boyfriend ne muwa wadde olwataano. Sisobola no sisobola. Ate era naye datinga muntu ali Uganda agenda kunsaba ssente. Gwe baganda buli ali Uganda asabira. Abasinga ba boyfriend be Uganda bonna basaba. Abasinga basaba. Ayinza n'okweteeka ku accident gy'atafunye. Ayisha. Nti neeteekako eccupa.
nti ndi mu ddwaliro ate gwe lava ogimanyi mukazi wattu n'atya n'agamba kati gwe n'ogamba nti kovubewa nze ate ekyanyamba nti kati omwaka ogwasooka nali siina simu ogwaddako ne ngifuna era gwe nafunayo awo nga naye ali ku kyeyo ate nga yampanze simuwa nga naye wa muddungu yali wa muddungu naye tekyatebya working out eyo tuveeyo ow'omuddungu yetebya eyo tuveeyo ako wakagoba ayo tuveeyo tekaalina program n'okata n'ofuna owawe ogwaddako nefuna social network already nalina my husband wamulina twali ba mikwano ne tumala ne tuteeka ku level endala ate nga yampa akikubirawa tesireeta abagundi abalya mmere bayinza okuloga omwana wattu naye naye nga gyali eyo tali mu ddungu naye nga gyali si wa muddungu naye nga gyali eyo omwagala nzisaye tokisusa ate omwewulira kati omuntu akufaako akwagala akubeererawo akutuukiriza ebirooto byo oyinza obutamwewulira bagamba bakadaama tebafumba bakadaama balalu bakadaama biki nze nali gagwe ofumba nze nali kadaama nfumbye ozadde n'okuzaala ebyo just abantu biboozi okusiiga bakadaama ebiboozi n'abakadaama kale abamu engeri gye beeyisaamu abamu they disrespect themselves tebeewa respect babeera okwo ku social media nga bawemula teri musajja ayinza kwagala mukazi awemula teri musajja ayinza kwagala mukazi batabutambi bino ebya likes and what osobola obikola but there is life after that so marriage material mu bakadaama gyeri gyebali bambi gyebali nga bali eyo abawala gyebali nga bawombeefu lwakuba kati mmwe be musinga okulaba be bano abawemula beeyambula tulaba abalala naye nga gyebali bambi basiiga ekifaananyi ne balowooza kati Halima waliwo omuwala bamuyita Halimani side chiki no ono yakoze eri Masimaya Bridals biki Dr. Halima yayita Dr. Halima naye kadaama yali kadaama simukyala mufumbo bakamwanjula emirimu bamwitani Dr. Halima simumanyi mufumbo ani omulala Swabi naye yali kadaama Swabi yaliwa akola oba ku bukedde akola ku bukedde Fibi oba Fibi Fibi naye yali kadaama Fibi naye yafumbirwa marriage material so kisinziira engeri gye weeyisizaamu lwakuba abasinga obungi be balaba beeyisa mu neeyisa etali ntuufu ate n'ekirala bakadaama balekerawo kwesiga abantu we mutalekerawo kwesiga abantu bakyababba nnyo bantu ki bano omuntu omusanze ku social media agambye ngenda kukolera business sima ngenda kuzimbira ennyumba waki ogenda mu company fully registered noba trusting than okutrusting omuntu gwotalina wogenda kusanga omusanze ku social media olw'okuba ayogera nnyo abamu oli asobola n'okulimba n'agenda ku nyumba y'omuntu neyekubisizaawo ebifaananyi nga si ye so beebereremu kati omwami waffe oyinza muwa kayimba ki ekaba akamujyamu bakati weetaaga ddala akamukoonera ddala n'akitegeera nti omulimu kayimba kikoyinza omuwa waliwo kano ke bagamba balini we baligenda nze ndibaawo si waliwo omuntu akwagala ku mutima oyo yenze muwe ako ani akayimba Rema kaani ako karema n'amakula okamuwadde ensi yonna neweegenda nze ndisigala wendi oli naye mu bwavu mu bugagga mu bulwadde mu buli kimu kuba akisaana kiki biki byakoze alyoka akisaana bingi ne byesitasa kwogera mu kamera tobyogera nnyo abantu balina ennugu ajja kulaba bubi bakuinterpreting bakwanalizing bakole eki kuba luli bakugirayo calculator afuna kinaana ate kinaana myaka 5 ziba sente weziti bwosindikako kiraka wafuna sugar daddy bana mwami wange si sugar daddy
bali bamanyi sugar daddy anti abantu abasinga balowooza nti omuntu ayinza okubeererawo abo ba sugar daddy wange no omuvubuka muto n'abavubuka babeererawo abantu babeererawo si sugar daddy ate kibubu naye ate ogukise togwabya mwanyinaze ate kibubu so njagala tumalirize requirements ki omwana omuntu aleeta wano omwana bisaanyizo ki saagala ogambe nti buli omu aleete bajja kunsuulira abaana wano nneme n'ekyokubaliisa so requirements kakati omuntu yenna ayagala musigaliza omwana we oba oyo yenna ali ebweru ng'ayagala mbeere n'omwana we ayina making sure nti ayina national ID photocopy original ayina okubanga tulina ogenda ku LC gy'ava ayina okumpa wabanga single mother nina omumanya details ezikwatagana ku taata w'omwana temuyingiza buyingiza tetuyingiza buyingiza bajja kunsuulira wano abaana nga sirina babuulira ebisaanyizo tulina okukebera abaana tulina okugenda ne tukebera omwana ne mmanya nti omwana mulamu sigamba nti nsosola oba biki ngamba amasomero gabikola okumanya obulamu bw'omwana omwana ayimiridde atya buli ssomero leka nkikukiryalingi amasomero gati n'obwa kindagateni ndowooza kindagateni bwonna bakebera buli taamu ng'omwana ayingira bamukebera saawo tewaliwo kusosola ndowooza kucekinga na kutaasa baana banne bagenda okubeera nabo so kitegeeza nyini okumanya wayimiridde so omwana mumukebera tumukebera olina oleeta national ID original biki ebirala olina LC later omwana gy'ava kale LC kiyinza okuzibuwaliramu naye nze nina okugenda ku ground ne mmanya nti omutono tannimba nti oba bazadde bo either mama oba taatawo jjajja w'omwana kuba kwabo toyinza kubulaako kale omu kuba famire nti omwana wuwo nina okumanya nti omwana ono nga embeera etabusa oba kinina wentandikira w'omuzza kati ate waliwo kati abazadde osayininga alina okubeera ne next of kin ali wano e Uganda agenda mugira naye nampa ID kuba nandaga ID original nemanya nti omwana ono emba temusasudde oba mumunsuulidde oba kinina we muteeka anti waliwo abazadde nabba abaana n'ava ku kyeyo najja nga yali yabalekera mwami we n'ababbayo eri najja n'abakweka eno kaakati ekyo mugenda kikola mutya nga abazadde bano bombi basayininga kuba oli ajja abaana bange nabakulekera n'ababba najja n'ababba n'abakola ki n'abakweka wano ewuwo mbadde njagala ne police later ebeereko like tugenda bingizamu ne police tumanye nti ono omwana gwe bandeetera wuuno ali mu mateeka poliisi ekimanyiiko okay kubanga bino ebintu by'abaana biri delicate byakwatisa kwegamba kino ekintu kyendimu oba kyenyingiddemu kuba omwana okwesigisa omwana we kintu kinene nnyo so oba olina okufaayo si byagayala nti oli akuleetera olwokuba kuwadde ssente oleme butafa ate kubiddirira so ebisaanyizo byonna bw'otuukawo bajja kuba babikola ki ebisinga bingi ate obudde bwe tulina butono ojja kujja wano babikunnyonnyole si kuleeta buleesi n'okasukaawo odduke ebisale biyimiridde bitya byonna wootuuka woofiisi weeri bajja kuba bakunnyonnyola bulungi nnyo bano banjagala muterekawo 1 week ngenda ku holiday Dubai ngenda ku Theroni Leisure Park kwerira ku bulamu ndi single mother bo babatonda nti talina kweyagalako natali single mother nange mbeera no nga njagala gendako out naye abaana era naye mbasula ku mbeera n'engenda munnaye single father nabo balina okulya ku ssente ekitegeera single father osobola obawumuzaako wano wiiki n'ogenda mu America n'ogenda e New York n'okikuba n'okomawo abaana bo bali safe ono n'omutemera n'omusaba accountability so bano bamuleka wano naye enkola ekitegeera kamuleke ngaawo mu daycare nze ngende enkola emirimu gyange nakyo bakiwelcaminga ngenda ku kyeyo naawe bakola ki kakati ebyensasula
awo mukwatagana contract zammwe zitambula zitya emyaka emeka because buli omu kati bijjira mu level buli omu alina embeera gyajjiramu. Mpozi n'ekirala basaagala nnyo omuntu kuba n'abantu bangi nti bagenda kujja kulaba abaana. Oyagala abantu bameka? Abaana kuba n'ab'emitima emibi bwe bagenda okujjira. Mba njagala oli nangamba ono n'ono. Gwe muwa kaadi? Ono yes ne tufuna kaadi ne tugimu atalina kaadi tajja. Kuba abantu bangi abantu babi olayinza okujja nga alina ebigendererwa bye birala. Nakola omwana w'omuntu ekibi n'akola ki? Kati oba ompadde omwana wo njagala ompe oba abantu b'omanyi. Ebyo byonna ebisingawo byonna ojja kuba obitegeerera wano. Kuba oyinza okuleeta emmere n'ogiwa omwana w'abandi, omwana w'abandi nga n'afiira awo. Okitegeera kuba gwe omulinako ennugu. Anti byonna ojja bibannyonnyola. So kitegeeza owa omuntu kaadi ogwo oba babiri be balina okulaba omwana oyo. Si buli wa famire ajja kujja wano ng'asaalimbira wano kulaba baana. Nedda. So ebisingawo byonna ojja kujja wano bawe ennamba y'essimu abaagala okunoonyaako bakunoonyeeko ojja bibannyonnyola buli kimu ku kimu. Nsaba obannyonnyole bulungi nnyo omuntu akuwa omuntu ng'ategedde terms and conditions. Kati abamu social medias handles zaffe zibangwira. Ku TikTok Next Woman Champion. Next Woman Champion. Yeah. YouTube Next Woman Champion. Kati mpozi n'ennamba yaffe eya WhatsApp eri 0752 752 29 81 00. All right. Zero mushanju na mushanju. You said 07 075 0 075 0 mushanju. Wahed sita. Nga twogere mu Luwala. Okyalumanyi. Okyalumanyi luli olwa chapati za kobosi. Olumanyi babuuzeeko bakadaama batumireko bonna mikwano gyo tusiibule obawe n'obubaka obusembayo. Okay. Bakadaama mbatumidde si bakadaama bokka yenna omuntu yenna alina akola nga wava mu nsi yo n'ogenda mu nsi endala okukyusa obulamu bwo nkusabira Mukama akuyamba osobole okutuukiriza ebirooto byo. W'oli olwaleero si w'olina okubeera. I'm a champion and you're the next woman champion. Tebagamba nti ate atandise motivation speaker. Okay. Mayi babakoowa. Batukoowa. Naye nga mubeere focused. Be focused, have a vision and a mission. Ojja kuwangula. Okay. All right. Bakadaama kisoboka. Kyenjagala okugamba naawe ali ku kyeyo kisoboka. Wonna w'oli kisoboka. Naye kisoboka kitya? Kitegeeza naawe weeteeketeeke. Weetereze bw'oba olaba ng'olina social network yo teri kiriya bulungi delete some people. Ensi eno erimu billions and billions of people. Toyinza kuŋŋamba nti awo oli beebo bokka b'olina connectinga nabo. Okitegeera bw'oba olaba nga b'oconnectinga nabo mu butuufu tekiggwa bulungi sala ku magezi.